Kumpi mu buli kabuga ne ku makubo olabako ebikajjo ebisiimiddwa ku midaala. Gata ku masomero ng'eno abayizi babyetanira okugula empango n'ebigaya nga bwe basolobeza olw'omukyuzi gwabyo. Bantu basiba wano bagula ebikajjo kuva ku makya kuva ku ssaawa 2 mpaka ssaawa 12. Kati average tuyinza okutunda ebikajjo ebikunukiriza emitwalo gya ssente 4 olunaku. Olw'ekitalo k'ebikajjo kyasikiriza John Lutayo okubirima n'abifuulira ddala omulimu kati tajula. Lutayo ebikajjo abirimira mu kalongo bwagagavu bwayiika 47 nga yatandika na yiika 15 ng'agenderedde okuguza ababiri bokka. Leka ku bbali n'engenda na kikajjo n'ennyongerako kuva ku yiika 15 zizo mpezezza 2, 25, 3 zonna 47 n'ekitundu n'enzirima. Lutayo anyidde we yajja ekirowoozo n'okusomozebwa kwayiseemu akusomesa ensimba y'ebikajjo n'ettaka eribisobozesa okudda obulungi. Ekikajjo kino mu nsimba yaakyo kirungi nnyo bwe bweyagala kibala ebikajjo ebiwera okukiwa space emala fuuti nga obugazi bwa fuuti 7 kiba kisobola okuzaala bulungi ne kyeyagala. Ekikajjo bwe kiba kisimbibwa kakodya kalimu olina kukisimba fuuti 7 obugazi 7 n'obuwanvu 7. Kisobola okuba nti bwe kiba nga kikula kikuwa abaana bangi ate ekirala kibala ebikajjo bingi. Lutayo agamba nti yasooka kulima ebikajjo ebyaggoowa naye ne bimufiirira olwa Namujinga eyabirya wadde ebyamusala naye teyaggwamu kwe kukyusa nasimba ebya Moneymaker ebibala ennyo. Ebikajjo birimu ebika naye kati njogera ku kikajjo kino kyenjogera ku kino kiyitibwa Moneymaker. Ekikajjo kino kyangu amangu okukula kubanga nakibalanga wakati w'emyezi 10 n'emyezi 12 oba kiba kitandise okuwa ngeri osobola okukikungula. Agamba nti bw'osimba obulungi n'oberabirira obulungi ku kikola ekimu kuvaako ebikajjo 20 okutuuka ku 6. Nze nasimbanga ensigo 2 nsobole okuba nga buli kikolo nfunako ebikajjo ebiwera. Era ekyo bwe nakikola nakizuula nti buli kikajjo buli kikolo nsobola okufunako ebikajjo ebitaka wansi wa 40. Yasooka kutunda nusu 5 kata bitunasirinsusa nfumusiri ng'abiguza okuva ku b'emitwe obugaali pikipiki n'ab'emmotoka. Lutayo akozesa abakozi ab'enkalakalira n'abalijjalejja basitula ssente ne babeera bulungi. Abakozi 49 naye ate si bokka nina ne ba casual laborers n'ate nina n'abakola part time. Kati bonna bw'ogenda okubabala nnyinza okuba nga mpeza abantu abasukka mu 10. Nga waliwo abali ku payroll abali permanent abana mu 9 n'obeera ba casual laborers bo bakolera lunaku aba part time bakolera lunaku ate n'wabaawo ba casual laborers bo nga bakola week. Kuba abali mu department ezenjawulo waliwo abasomba ebikajjo waliwo abalima ate waliwo abakola mu factory basasula mu ngeri ez'enjawulo. Owadde emisomo yagikuba mu kibiina ekyomusanvu naye okufuna mu bikajjo akwessamu n'abakozi abaddegule. Ono akwawulidde enjawulo y'ebikajjo ebirimiddwa ku lukalu ne mu lutobazi. Ekikajjo kinyuma nnyo kirima naddala mu bitundu eby'emigga oba eby'entobazi. Ekikajjo eky'omugga kirina ebintu bya mirundi ng'esatu owaawo giyinza okubeera ng'ena. Ekisooka kibala nnyo kikuwa ebikajjo bingi oba okirabidde bulungi biwanvuwa nnyo lesinga n'ekikajjo nga kiri mu fuuti 14. Agamba nti wadde mu lutobazi mubeeramu amazzi gatambuliza mu mikuto gye yasamu ne byetaaga nnyo n'enkuba. Lutayo agamba nti anafuna mu bikajjo oteeka okubifaako ennyo n'okubyagala. Bwe biba nga tebinatuuka mu fuuti kutandika kuleeta nnyingo awo byetaagira nnyo leba ow'amaanyi wajjiramu kubanga tebyagala muddo. Bwe bibeera n'omuddo bisongola busongozi n'okuzaala tebizaala. Awabudde nti bwe bikula bitandika okwirima byokka nga byebikka ebikoola. Ebisasika bikusaakunda bino by'ogenza ojjako ate byebibikka wansi gwe mugaso ogusookera ddala byebibikka wansi. Omugaso okusooka ne bitta omuddo, ogwokubiri ne bikola mulch ne bibikka ate omugaso ogwokusatu ne biba nga bikuuma amazzi mu ttaka moisture n'abeeramu 24/7. Olwo abakozi abangi bakozesa sala ku bikajjo n'asimbako n'olusuku akendeze ku ssente z'emmere. Simanyi bubayibira katale bagula ttooke famire abantu 40 naye emmere eyengera n'okwengera fa akawunga abaana bakalya bakeegombye omuceere. Yeeyambisa ebisunku by'ebikajjo n'ebikubiddwamu omukyuzi n'abibikisa ebitooke. Ino gimwongedde ku magoba gakola mu bikajjo byagamba nti kale kaabyo kagazi nnyo. Kino akatale kalungi nnyo era abamu akasoma tugoba nabagoba olumu tumanyi nobisi bantu baga nti guno mwezi tetujja kutunda nga tetuweza bikajjo bye baagala n'abejjuba ne tubagoba nga Family yagituma amanya ga Mukama Mukulu Family Limited n'agiwandisa mu gavumenti mwasulira emisolo. Sena buli abagala alina yakusakidde Green ku Lwakede TV agafuna.